Embeera nga bulamu bwange embeera awo naye kati banjiye basi. Kati ebintu mbifulumya mu nnyumba sina bwe mbiteeka ngenda sula wabweru. Ejo gy'emiranga gy'abantu kati kumpi okumala omwezi mulamba oluvannyuma lw'okusendebwa ebintu byabwe nga kigambibwa nti beesenza mu lutobazi lwa Lubije. Bino bikolebwa ekitongole ky'obutonde bw'ensi Kinema nga kikumibwa bakuumaddembe okulaba nga ekikwekweto ky'okusanyawo buli muntu eyeesenza mu lutobazi luno olwa Lubije tewali akiremesa. Mu bano mwe mwali ne Joan Kemigisha eyali asulirirwa okuzaala nga we twamusangira nga tandise okufuna ekizibu ky'okusanyalala olw'empewo. Maze ennaku 7 sula bweru ate guno mwezi gwe ngenda sumulukiramu oba ogujjo gw'omusanvu nga gwakatandika. Nalinguza ebintu byange byonna eby'eddwaliro byonna ne babimenyera mu nnyumba. Kubanga kati mbulira nsanyaladde embewo yanyiyingira kati nsanyalala emikono gino gyonna ginuma. Kati olwaleero abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu abeegattira mu kitongole ki National Coalition of Human Rights Defenders Uganda beemulugunyiza ku ngeri Nema gy'esendamu abantu bano. Tulowooza nti enkola ekozeseddwa si nnungamu si ya kigunjufu ate ebintu ebimu bimenya amateeka ebitulaba. Batubulidde engeri ennungamu Nema mwe yandiise okola obulungi omulimu guno. Webonaba nga waliwo okusengulwa gavumenti egazingako nnyo okulaba nti abantu abasenguddwa tebafuuka nga tebalina waka homelessness. Bagamba bandisoose kulambika ngeri gye bagenda okusengulamu abantu bano n'okuliyirirwa. Nga beebuuza ku awo we bagenda okusengula balabe nti webonabaawo newokuba nga kyakusengula nga amaanyi agakozesebwa matonotono. Lubije natwena tumulabye nga ajjudde magye na mmundu naye nga bani abali eyo. Mu bisaanyiziddwawo mulimu n'amasomero. Kino bakivumiridde. Guidelines zino zigamba nti woba wakusengula tosengula mu rainy season. Woba wakusengula tosengula ng'abaana bakyasoma mu ttaamu waleme kubeerawo disruption kati ze tulaba ezigenda mu maaso. Kyokka wadde bakkiriza nti ebimu ekitongole kino kyabikola ng'okulabula abantu naye engeri gye kyakolebwamu tematiza. You see, notices are supposed to be public documents. It's not a private correspondence that you write in your bedroom, then you send to a few officers and then you say you've sent out a notice. Notice has to be received by the people it is intended to be affecting. And if in this particular context, the people who are being affected are claiming that they never received this notice, then it's clearly... Kati basaba government eyingire mu nsonga zino bayimirize ekikwekweto kino basooke beetegereze ensonga zino. Owo omukisa abo abalina okugyamu ebyabwe, owo omukisa abo abeemulugunya batuuke n'okusingira ddala owo omukisa abaana abato bamaleko ttaamu eno. Era baagala abantu bonna bagamba nti bakozesa bubi entobazi batwalibwe kyenkanye. Ffenna tukimanyi mu nnyonyi bali mu kuyiwa ettaka mu ntoba mu nnyanja buli omu akimanyi. Demba yayogeddeko kikukyeko ekyo. Tulina ebifo bitulwaniridde ng'ebibira nga Budongo. Tugambye Nema bannaye ekibira babitwala Bugome babira babitwala Nema tena kyeyogera. Okusinziira ku bannakyewa bano singa Nema tekyusa mu nkola yaayo embeera yandiyongera okubijja olw'obutagoberera nsengula y'abantu nnungamu. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.